twesizinda mandala nnyo omanga bwe muli njagala tutugire Yesu engalo ez'amaanyi bw'obanga wazze njagala oyire ku bigere ebyo okubire Yesu engalo ez'amaanyi Mukamulungi nina obubaka mutini nnyo era nansabye abakeki basooke bamufulizingemu kati tuleme kubeera distracted abali ku mmeeza mukamulungi bannaye mulaba musisa naye nebasa Mukama abooluganda nebasa Mukama ku lunaku eruti mu kaseera kano manye nti tuli ng'ekkanisa si byangu naye ffe tukkiriza Mukama mu Katonda buli kimu kisoboka. Lwali olunaku eruti nga 29 omwezi ogwa April 2018 tuli fena nga 29 omwezi ogwa April 2018 nalinnya katuuti kuno nga sizze kuweereza Mukama nali nsize kupakasa nga nsize kuba kikuba kyange male ngende sinkana atalaasi tukube ebbaala tunyumirwe kwe kulinnya katuuti kano naye tesamanyi nti Mukama yali apita kuyimirirawo lubeerera bangi sijja kuddamu lugero lwange njata okubeera omusumba bangi balumanyi abagenyi abali wano nze bannayisaakira ku makya neŋŋamba nti njagabeera musumba nze nali nsize kukuba kikuba twali tugenda mu bbaala era abamu ku bantu abali batunyise mu bbaala eyo abamu mikwano gyaffe be twali tugenda nabo mu bbaala batalaasi naddangu teyibulyo oyansuubiza wendife kanisa agenda tukolamu ebbaala oyo yibiri yayibira oyo mutabani wange waibulzi yansuubiza wendife agenda tukolamu ebbaala omwana aliwo bamuyita Dandura muyimbi bebamukubantu bebatugenda okuba nabo ebbaala bo bansookayo nze yali agenda okuvaako akasente nenjija okuba ekiyumba abasinga olugero mulumanyi naye Mukama nampita era olwo saabalaba abooluganda kino njagala kibagamba nze ku bizibu byenfunye nga Muzeyi avuddewo singa tekyali kyamusumba nze singa ndi mu Amerika singa tekyali kyamusumba singa naddugala n'ebibadde ebintu bibiri ebyenkumbi